Enteekateeka y'abakulembeze ey'okwanja ebyobugagga byabwe yatandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ekyagenda mu maaso nga leero sipiika wa paalamenti y'eggwanga Uganda Honorable Anita Mong Magogo ayanjizza ebyobugagga bye eri kalisolisi wa gavumenti Betty Olive Namisankamya mu butongole. I've successfully made a declaration to IGG online. I want to thank you, IGG. First for making our work easy. Ono lumaze okwanja ebyobugagga asabye Abagala Okumanya Byalina bagende wa IGG abibagambe kuba ye talina kyakweka. This is public information. If any of you wants to enter and check, you can check because we have nothing to hide. Whatever we have can be accounted for. Ono bw'atyo akubiriza abakozi ba gavumenti n'abakulembeze bonna abalina okwanja ebyobugagga byabwe okukikola mu nnambiro ng'obudde tebunayita kuba kyabuwaze ng'ate kiriko n'ekibonerezo ekikakali. You should not wait for the time. Don't wait for 31st because you'll find the system can clog. When the system clogs, you'll be gotten out of the system and you know the repercussions that come with it. Okusinza ku ofisi ya kalisolisi wa gavumenti ebitundu 37 ku buli 100 bimaze okuwaayo ebikwata ku byobugagga okuli ennyingiza ebintu ebikalu n'amabanja kwabo abantu abasoma 12,114 abalina okwanja ebyobugagga byabwe ng'omwezi guno tegunnaggwako. Declarations are submitted virtually through the IG online declaration system. The system will be closed at midnight on the 31st of March 2025. Right Honourable Speaker, please convey the IG's appreciation to members of Parliament because they are actively engaging the system. And please encourage those who have not declared to do so ASAP, not to wait until the end because the system can get clogged and one might find themselves. Kalisoliso Betty Kamya bw'atyo asabye abatannaba kubanga banja ebyobugagga byabwe okukikola kubanga ku mulundi guno bagenda kukola okunoonyeza okw'enjawulo okulaba nga teri akweka byabugagga byalina. Usually we have resource issues, but this time round we are making it our strategy to trace the assets through the verification exercise. And we had a chat with the Minister of Finance and the Minister of Public Service, and they have given us more money. Mu ngeri y'omu alabudde abakulembeze abali mu yafeesi abateekateeka okwesimba mu kalulu k'omwaka 2026 obuteesigiriza kwanja maali yaabwe kubanga teri ajja kukirizibwa kwesimbawo nga tayanjiza byabugagga eri kalisoliiso. The consequences of not declaration can have dire repercussions, including removal from office and dismissal from work. Wabula abaka bakubye bituli mu nteekateeka eno nteyambe lutalo lwa kulwanyisa nguzi nga tebafaayo okukakasa oba obugagga bw'abantu obwanjulibwa butuufu. Njagala batubuulire emyaka gye kikoleddwako ng'abannabyabufuzi badeclaring ebyobugagga byabwe bameka be baakakwatira mu buli bw'enguzi. Ekyo kyayi kubanga omuguwa gwe badduka omuguwa gwandibadde gamba nti omuntu ebintu byakoze etteeka libitwale oli ajja agambe nti omanyi nti watubba tu ebintu bye twagala. Okwanja ebyobugagga kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno nga kubaawo buluvannyuma lwa myaka 2. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku STV Agaleero.